Kakati maama badde nkugamba nti mbadde njagala okumiitingako kuba munnange ndaba nga abayimbi abasinga bambi ogezaako okulaga abantu engeri gy'obayambamu nga nange njagala ensi etegere nti wankutteko. Abayimbi bano nga w'obalaba bano balimpa abaami ennyabo bano basooka kukola we batyo ne mbayambisa ssente deni n'ojja ewange n'onneebazanga kamera we ziri ennyabo n'onaaba ku kyovu owulidde. kati tugenda kikwasaganya tutya nti mba njagala byonna mbikole kuba obwedda bambi okuva le twatandise okwogera ndi mu kutoba. Nkuteekereko ssente zo deni ofune olunaku ojja ewange ebulenga ontegedde. Anti kati ezizo kanzisindike wano kati ezange ogenda kunteerako mmeka? Obudde buno bwennyini nkusuubiza ssente mmeka? Wadde wangambye $5,000,000. Anti saako nkusizeeko ssente zo kati $5,000,000 deni ofuneyo olunaku olw'olwamukaaga oba ku Sande ennyabo ojja ewange ebulenga. kale nnyabo bulenga mbuuza sayidi wa? Mwana wange mu Kampala wano teri atamanyi wa Maama Fiina. Bw'otuuka awantu wonna gamba ngenda wa Maama Fiina bagenda kuleeta teere kiki. Kale kati kansooke nkuwe gundi Sb4 yogereko naye. Maama. Jebaleko. Jebaleko maama. Kale naawe jebale. Nze Sb4 Maama Fiina ngandi naye wane ewaka. Wanje? Nze Sb4 Maama Fiina ngandi naye wane ewaka. Kirabika oli kugwa ddalo. Sb4 gwandi naye wano ate nekyotali. Tusobola okusinkana maama. Temusobola kati sigenda bayamba kuba Sb4 wandi naye wano ate muligamba ye Sb4. Lwaki mukozesa ennamba zineeno okono erinnya lya Maama Fiina? Wembanga sinze muje ku simu mugende munoonye gwe mwagala. Owulidde? Naye lwaki mukozesa amannya g'abantu goonoona nga mwagala ofererako abantu? Naye mulekeraawo okuferera mu mannya g'abantu. Owulidde avumye bunaku. Ebintu si byangu. Omulabye obedda obadde towedde. Maama gwe tumanyi omutuufu Maama Fiina takola ebyo tasindika ssente ku ssimu. Obadde owedde obadde oyatiikiridde. Wajjewo okukkiriza n'ogamba nti ono ddala ye Maama Fiina ng'okusaidiyo. Oba olabye asembeyo nga vuma ntwala eri obunaku. Okusinziira ekisinze okunzikirizisa kibadde kya national ID eno okugiraba ku account. Mutuufu nendabira ddala ne ŋŋamba kitegeeza era maama yo gwe njogera naye olaba yateekayo negundi ye profile. Ne ŋŋamba kyekituufu yono. Mune Uganda tukwaniriza okuva ebweru era nga tuli beeteefuteefu okutambuza. Tulina obumanyirivu mu kuvuga ate era ku miwendo egisaanidde. Kati nno gwe yeetaaza okupikinga ku kisaawe okutuusa ewaka ewuwo tweyune ate era naawe ateekateeka okugenda ebweru twekwate tukutambuze okuviira ddala ewaka paka ku kisaawe. Kati nno mwanattu toddamu kumenyekana migugu ng'entambula weeri tukubire ku ssimu noti 7 noti 6 9 724 oba noti 78 29 52 155. Kale omukutu gutandika tusizira okubanga tukuweereza nze Sonko Muhammad tuli mu bitundu bya bweyogerere eno Kireko. Programu eno tugikoze kiro neeko ekadde keeko. Naye munywanyi wange wano etibwa Junior K badde nva ku airport eyo nina omwana gwe nva okupiikinga badde akolera Dubai ometa mu bitundu by'Ekireka n'obedde essimu zankubira za kumukumu nga alina ddiru gy'afunye efunirawo. N'aŋŋamba sooka ojje waliwo ddiru efuna. Ne mmuwa akadde n'enzija ne mugamba nti kiri kitya. Ng'abadde ataganjula omutimbagano guno kwagwiridde ku Maama Fiina. Maama Fiina ow'ebulenga. Maama Fiina alabikidde nnyo mu butambi obw'enjawulo ng'alina abantu baakwatizaako oba baakwatirako oba baawa kasente. Kati so bwe boogedde ku mitimbagano ne Maama Fiina n'amusuubiza okumuwa ku ssente miliyoni wazindaba 5. Ono muyimbi wa kadongo kamu era n'amusuubiza nyambye abantu bangi nyambye balimpa naye obedda kugamba nti satayagala ki? Tayagala nnyo bintu bya kiyaye kulimbalimba bantu n'otayimba ku bivulu. Agamba agenda kukuyambako. Naye nankomenti nga naŋŋamba tayagala bintu bya kiyaye. Singa otimbibwe wantu kakasa nti ddala ogenda kutuuka ku kifo okole ki? Ogendewo oyimbe. So
soko demo yanjuli abakula bennyalyo gwani banyaganga matuufu genkozesa mu music nze Junior Junior K Uganda okyongerako kuba Uganda yange so Maama Fiina kusuubiza okuwa millions 5 eza sente omufunye otya soko geze kutulambulira mu kenge gyofunye Maama Fiina ono badde ku mitimbagano gino nga bamanya abayimbi tetutuula tubeera ku masimu time yonna ngenza okulaba nga ngwa ku account ye ku TikTok ya Maama Fiina ebadde active nengezaako ne mutaginga mu nenjogerako naye ngenza okulaba nga nziramu namugamba bbanga ddene nga ngezaako okulaba nga olina abantu b'okola ki boyamba bayimbi bannanga ab'enjawulo wadde nange badde tonnantegera sinnavaayo naye mbadde nsaba nange bw'obanga oli ki oli mweteefuteefu nange ongatte ku abo b'okola ki boyamba abalala era nganze kuba nange ndi mbwetaavu music mulina waali naye nga neetagamu support n'agamba ebyo byangu nnyo tusobola kikwasaganya nemugamba katugenda kikola mu ngeri ki n'agamba music gw'oyimba ali atya nemugamba mpereza enamba ya WhatsApp nkole ki mukuweereza Maama Fiina n'akuweereza enamba nampereza enamba ya WhatsApp nensindikako music n'agamba yes music mulungi nnyo naye ngenda kukuyamba n'ekyogenda okukola emitendera gy'ogenda okuyitamu ogenda kunsindikira emitwalo emeka 5 nsooke ngiteeke ebigali by'abalongo emigali 5 ogenda gimuweereza gwe ku mobile money oziweereza amaboda azitwale mobile money nziteeke nzisindikeko enamba era agimpadde ey'enjawulo eri private etali zino kwe tuli mu kwogerera n'enamba gy'akodde eri private enjawulo nangamba oziteekeko bwe mala ozissaako nziteeke mu bigali wali kuba nange sente eri gye nzijja teziba zange ziba z'abakama bange bali bajjajja nina osooka okuwaayo obusuulu awo okulaga nti otaddeyo amaanyi go zivudde mu ntuuyo zo then ne bakuddiza onze okay tikale tekiina buzibu nemugamba kansooke nzinoonye kuba kino nkuguddeko bugwe ate nayo n'okinsuulako nga teziriiwo nti ziri awo silentingamu yakubira Maama Fiina soko silentingamu soko otunnyonnyole kendezamu nemugamba kansooke nzinoonye Maama Fiina abaana iwuno atukubira essimu anagatuwa sente nemugamba kansooke nzinoonye bwe mala zifuna ngenda kuddamu okukubira maama akola ekinzikuwe n'agamba kale era oluvannyuma lwa ssaawa ng'emu eyise emabega zibadde ssaawa nga 8 azzeemu n'akuba n'agamba sente nga siziraba njagala kwanguyiza sente ezo bw'oziteekako nange nkusindikira eki sente zo Maama Fiina akugambye Maama Fiina ow'ebulenga omusawo ow'ekinnansi akola ku Sande akugambye omutereko emitwalo 5 ku mobile money bwemala omuterako emitwalo 5 ku mobile money wayitewo bbanga ki angambye wenziterako bwenti emitwalo 5 yes awo nga nfuniramu message yange olumala omuteeka emitwalo 5 ng'agikwata nga kiteeka mu bibbo mu bigali bwamala nga azijja mu bigali kati nga gwakuweereza million 5 ku ssimu asigala nkumira ebyoto wansabira emikisa ekintu kigende mu maaso kwe kuyita munnaye wenkusangidde nkusanze omaze okufuna emitwalo 5 ogenda ku mobile money muweereza naye neŋŋamba munnaye maama yatugamba bantu bangi beerimbika mu za akawunti ze ne bakola ki ne bafererako abantu Maama Fiina neŋŋamba kankuyite lwaki oyise nze kuba omupiso mbuuziza Sb4 kuba nkimanyi mmwe mwamu abasobola okutuukirira omukyalo Sb4 mulaba abeera nnyo tayiti n'omukyalo oyo ate nga wandabako ne Sb4 kati neŋŋamba sisobola kukola nsobi ate neevume maama waffe mu ggwanga omukazi ayamba abantu ogambe nti Maama Fiina ate yanziba yenga nsooka kuyita mitendera then kakase ye mutuufu oba si yeye kwe kukuyita ssebo so bana emboozi nga ye mugiwulira mukama wange ono Junior K yankubidde akasimu nga nnyonnyola emboozi nga ye mulaba aginnyonnyola nga yina omuntu gwafunye ku ssimu nga ye Maama Fiina w'ebulenga naye bedda nkubira amasimu nga yagala nkubire Sb4 mbuze Sb4 baddala omuntu ono mutuufu because lwaki ofunye okwekengeramu n'onkubira because nkusanze sente ozigye ku mobile money ozigyeyo zifunye ogenda ziweereza mu kyalo ono Maama Fiina ku mobile money kindeetedde okwekengera Maama Fiina abantu bayamba tabikola mu nkukutu abikola ensi yonna n'ekikola ki n'ekimanya era omuntu oyo n'amuwa ekkuba erimutwala mu maaso paka obutadda mabega ensi ekitegedde omugambyeko okumusinkana n'agamba atya ekyomusinkana sikimugambye kuba tampadde time ye kasagambye tagenda kuwa million 5 naye nopapa funa mitwalo 5 omuweereza ku million 5 nejjako ogalubina tubongere okulaba obulungi
kwegamba nga nawe bw'omanyi nti omuntu obeera mu bwetaavu n'ekyo ne talenti eno ensika n'ebbanga limaze nga nkola ekintu kino naye nga sifuna ebisinga saagadde nnyo binonooza. So enamba wabadde wagisevinze dda? Enamba nagisevinze. Waliwo mwogedde ku TikTok? Twogedde ku TikTok. Nakuwa enamba ya WhatsApp enamba ye k'omuweereza ennyimba ze. Yes. So omukyala gwe twogera naye oba ono gwayogera naye amugambe muweereza ssente, profile ye kuliko ekifaananyi kikino. Okiraba enjo bulungi nnyo, sembera mpola mpola obeere ng'okiraba. Okirabye? Akuliko ekifaananyi kino, ekifaananyi kino kya ndagamuntu. Ndagamuntu ono ng'eraga nti ya Maama Fiina. Naye bw'ogitunula n'ogyetegereza ndagamuntu eno eraga nti eri photocopy ze baduplicatinga because ndagamuntu eddala erinamu akantu akasiriva akabaamu. Olwo bw'amaze okumpita ne tukawa waddali ngenza okukebera ku namba za Maama Fiina nze nga Sonko ze mmanyi ng'ennamba zirabika si zezo. Nafuna ku namba ya Maama Fiina emabegako nga njija kusenga Justin Nantume kuba nakolerako ku NBS awo nga nkola ku Salamu TV. Senga wange Justin Nantume napa ku namba ya Maama Fiina emabegako ngenza okukebera ennamba nga ndala nnyo n'enamba Maama Fiina zakola ki zaalanga kati. So kwa WhatsApp kuliko ekifaananyi ekyo. Tuddeko ku TikTok. Twagadde tukole programu eno era mu budde buno olw'ensonga lya abantu bangi abafunye okunyigirizibwa, abafereddwa, ababbiddwa ng'abantu beerimbika mu mannya g'abantu amalala n'otuuka onnyigira omuntu kana oba omusanze mu kkubo oyinza omunyigira ng'ogamba ye yakubba naye nga si yeye. TikTok account yiino gifuna okuva wano waggulu olaga akafaananyi akaliko eri mu mannya ga Maama Fiina. Maama Fiina tumanyi bulungi nti abaako ayina TikTok era amanyi okubeerako live. Obifuna bulungi awo. So eno TikTok account Junior K ono mukwano gwange kwalabaganidde ne Maama Fiina ye gwagamba nti Maama Fiina waddala erina aba followers 33888 okitegeera. Era eriko obuvidiyo obw'enjawulo tulabako nogometakako n'oku TikTok ng'amwebaza, tulabako mukunja ataseralo yagenda n'amukyalira nebyokuba ebifaananyi ne King Shiba kuliko ebifaananyi bya mukunja atasera nga ali ne Mama King Shiba Maama Fiina lwe yabawa miliyoni 4 kuliko ebifaananyi bya Maama Fiina ebyenjawulo kuliko program za Sb4 nga boyinza okubeera ng'olaba wano ze yagenda akola ez'enjawulo bazakuba ne Maama Fiina naye nga bagenda bazisalaasala ne baza uploadinga ku account eno okitegeera. Omuntu ono tetusuubira nti mutuufu, omuntu alina okuba nga mufere naye mwegendereze nnyo. Omukyalo natera okubagamba nti mwegendereze ku bantu abakola ki abaferera mulinyalye oba mu mannya g'abantu abalala bonna. Kuliko n'ebifaananyi byendabako wano lwe yagawa Sb4 emmotoka. So bwe bityo akaunti ya Maama Fiina entuufu gye tumanyi eyina abantu abasukka oba emitwalo 10 oba basukka n'emitwalo 2 onayina 10,3 bwe ziti. Era ayinako ennamba za ssimu ez'enjawulo kuliko 0772933402 enamba y'ono ono gwe tusuubira nti alabika mu kimufere. Namba y'essimu endala 0780821447 oba okitegedde. Naye nga tukola programu eno ono akubye essimu. Mukyalo ono akubye essimu. Kati mbadde nsaba omukubire because lwesombe y'omukubira kati nnyo olusombe y'omukubira nga akubidde n'omugamba ndi ku mobile money demo akuwemuka akadde. So tebadde kola programu simu gy'omulabye evuga yabadde akuba amasimu ga kumukumu ayagala namuweereza emitwalo emeka 5. Namba endala ayina gyawadde. Ayina ennamba gyaweereza wano because bagenze boogera wano ku WhatsApp ne Junior Kono n'abake nama gye yamuweereza wano eno gyamugambye amuweerezeeko essente emitwalo 5. Wamalo zimuweereza wete eddakiika nga 2-3 Maama Fiina azikwata aziteeke mu kibba kya bolongo aziteeke mu bigali n'ebirala then amala amuweereze ssente miliyoni 5. Enamba eri 0704 42 84 42 0704 42 84 42 oba okitegeera. So era message ezimu ono yamugambye nti kola kyenkugambye nkuteereko ssente kati ona yakuba kati amasimu siranko Maama Fiina akubira omuntu amasimu ag'okumukumu oba okitegedde. Nene bona agenda ku WhatsApp ye kuliko kifaananyi kya Maama Fiina. So yena ayinza okuba nga alabye ku blaza Sb4 ayinza okubeera ali kumpi kwa Maama Fiina n'omulala. Abamu ku bantu abakozesa ennamba ze kulaba nga bajja ku bannayuganda akasente ono y'omukubbo mukubire kati essimu omugambe maama mbadde ndi ku mobile money wane eno ennamba ereeta amannya ki bw'oba omubuuza then twamanya agagenda okubuulira amala gakubuulira omugambe kati nteeko kati ogenda kunteera konze zange zongambi ku sente mmeka mpozi ongambi ogenda kulota like abeere nga akunnyonnyola twagala abeere nga agezaako kuba nga akunnyonnyola teeka essimu ey'omulawudi awo kadeni oluvannyuma tujja mala tumugambe nti Maama Fiina nga tulinaye wano okay kateekaawo otyo yapa
gwe tukubira yeeyita Maama Fiina. Hello nyabo. Jebaleko mami. Kale nyabo kakati. Yenze omuyimbi munnange gwe nayogeddeko nawe ndowooza njogera ne Maama Fiina. Kakati munnange yenze omuyimbi obwedda gwe wagambye akasente mbadde nkafunye nga ndi wano ku mobile money katugenda kukola tutya akawunti ye leeta mannya ki? Enamba y'abalongo mbadde ngikuwadde. Enamba obadde waginsindikidde oba sookoddemu oginsindikire? Sookoddemu oginsomere kuba kati ndi ku mobile money. 070 42 84 42. Yeri mmanya g'omulongo akaziya waswa. Akaluviya waswa? Nkugambye yeri mmanya g'omulongo akaziya waswa. Akaziya waswa. Kale maama kati kangire wano bateekeko ndowooza nanti kati obuzibu bwenfunye sirinaako zijjako ngenda kusindika ezo zennyini nga bwe waziŋŋambye kati simanyi oba kinaako. Kati maama mba ngenda kukola nti bwe maliriza bwe nti nsuubire message oba ogenda kumpeereza ezange zoŋŋambye. Kale kati madam soko lindeko maama. Kati bwe mbanga maliriza mba nsobola kumiitinga ntya? Kyogamba gwe wange tumanyiye Bulenga. Bulenga anti kati mbadde nze mpulira buwulizi nga sikufunangako nga tetwogerangako munnange. Ate nga bulijjo mbadde nga nkugoberera nnyo ku mikutu egy'enjawulo. Adduse agyeko bujja. Ate ebibuuzo yakabiyitiridde obungi sookoddemu okube. Maama tesimu oba ebadde netiwaaka yeevuddeko bagenda teekawo kati ezange era mpozi wangambye mmeka? Kiki basaze sente? Toyinako kuzibateekako kawo tumalirize. Nteekeko. Bannaaye tugeza kulaba nga tukwasaganya. Omukyalo akubye yennyini. Kakati maama mbadde nkugamba nti mbadde njagala okumiitingako kuba munnange ndaba nga abayimbi abasinga bambi ogezaako okulaga abantu engeri gy'obayambamu nga nange njagala ensi etegere nti wankutteko. Abayimbi bano nga w'obalaba bano balimpa abaami. Ennyabo. Bano basooka kukola we batyo ne mbayambisa sente deni n'ojje wange n'onneebazanga kamera we ziri. Ennyabo. N'onaaba ku kyovu. Owulidde? Kati tugenda kikwasaganya tutya nti mba njagala byonna mbikole kuba obwedda bambi okuva lwe twatandise okwogera ndi mu kutoba. Nkuteekereko sente zo deni ofune olunaku ojje wange Bulenga. Ontegedde? Anti kati ezizo kanzisindike wano kati ezange ogenda kunteerako mmeka? Obudde buno bwennyini nkusuubiza sente mmeka? Wadde wangambye $5,000,000. Anti saako nkusuubizeeko sente zo kati $5,000,000 deni ofuneyo olunaku olw'olwamukaaga oba ku Sande. Ennyabo. Ojje wange Bulenga. Kale nnyabo Bulenga mbuuza sayidi wa? Mwana wange mu Kampala wano teri atamanyi wa Maama Fiina. Gwe lutuuka awantu wonna gamba ngenda wa Maama Fiina bagenda kuleeta teera kiki? Kale kati kansooke nkuwe gundi Sb4 yogereko naye. Maama. Jebaleko maama. Kale naawe jebale. Nze Sb4 Maama Fiina nga ndi naye wano ewaka. Wange? Nze Sb4 Maama Fiina nga ndi naye wano eno ewaka. Kirabika olukugwa ddalo. Sb4 gwe ndi naye wano. Ate nakyotali. Tusobola okusisinkana maama. Temusobola kati sigenda bayamba kuba Sb4 nga ndi naye wano ate muligamba ye Sb4. Lwaki mukozesa ennamba zino eno okono erinnya lya Maama Fiina? Wembanga kize muyite ku simu mugende mu munoonyo gwe mwagala. Owulidde?
naye lwaki mukozese amannya g'abantu goonoona gamwagala ofererako abantu naye mulekeraawo okuferera amannya g'abantu olidde avumye bunaku ebintu si byangu omulabye obedda obadde towedde maama gwe tumanyi omutuufu Maama Fiina takola ebyo tasindika ssente ku ssimu obadde owedde obadde oyatiikiridde wajjewo okukkiriza n'ogamba nti ono ddala Maama Fiina ng'okusaidiyo oba olabye asembeyo nga vuma ntwala eri obunaku okusinziira ekisinze okunzikirizisa kibadde kya national ID eno okugiraba ku akawunti butuufu nendabira ddala neŋŋamba kitegeeza era maama yo gwe njogera naye olaba yateekayo negundi ye profile neŋŋamba kyekituufu yono naye nga bw'omanyi ebyensi eno nti maama buli bw'abeera ayogera mulaba nnyo nga mugoberera ng'ayogera nnyo nti abantu bangi batambulira mu akawunti ze ne bakola ki ne bafera abantu ne babajjako ssente natuuse nenkirowoozamu neŋŋamba Maama Fiina akusaba ata ssente ate agenda okuyamba olinako endala ezikubaawo manyagala nkubireko Sb4 nga nkozesa ku ssimu yo nkozesa ku Sb4 naba nga tali bize ajja receivinga essimu eno katuteekeko airtime girawo nga oteekako manyi waliwo omuntu ayinza obbeerawo n'agamba ye tulidde ate agamba alina Sb4 kankubire ku bulaza wange Sb4 ndaba oba ddala aline Maama Fiina tetubanga tulina Maama Fiina yennyini gwe tugamba nti atya temufere naye banaye mu mbeera efanaganako ng'eno abantu bangi balumiziddwa abantu bangi bafereddwa babbiddwako ssente zaabo bwe bityo obeera eyo ng'ennaku ekuluma abamu babeera balwadde balina ebibatawaanya n'obaako ennamba gy'ofuna ku mutimbagano oli naakusaba akasente kewali badde okozesa okubaako ng'otandikirako ofuna ekyokulya oliisa abaana n'ebirala then omuntu n'akola ki n'afera omuntu n'akutwalako n'akasente kennyini kwebeera oyina banayegana mulina okuba abeegendereza then n'ekirala tufuna ekyokuyiga eri abavubuka ebintu ebyokwagala otuwa obuwi ebintu ebyokumukeeka bizibu nzo ng'omu yagamba nti cheap things are always expensive kyoyinza okulaba ng'ekiri awo nti kiri awo kitono ojja genda okukomekereza nga kyolaba ng'ekyalayisa ebyaddala nga kifuuse kyaki nga kya bbeeyi kati so ddala singa tubadde tetuze junior ke kibadde kiwedde omaze oteekako mbadde sisobola kikola nga sinaba kuyita mitendera mituufu kuba abantu abasemberera maama bamanyi ensi si nnyangu nnyo kandi abo banyinza okubira ku Sb4 wano nyinza okugezaako mufuna ku simu 0700 katugiwandiikamu nayinza obutayagala namba ezimu like kugisoma abantu bagiwulire so kujjemu awo looko tukube ku simu eno tulabe nga tuwuliza ku blaza Sb4 solo kikola nga like nga kivaayo 73 yes. Ebintu si byangu naye kankubire ku blaza wange Sb4 wano mubuuze bulaza Sb4 osiibye otya mukama wange ono Sonko Muhammad Good Talent na wano omuntu andeese supidi kampite mbwangu ngaliwo Maama Fiina abadde ayagala okumuwa ssente abadde amuggyako ssente wano lwakuba oli nti walekanamu waliwo omukyalo omu nina mukwano gwange nkubidde essimu nga Maama Fiina amusabye $5 mu miliyoni 5 nengendayo speed nga Maama Fiina amusabye ssente bali ku simu bano abafere that's why nkukubidde bali ku simu omufere waliwo omukyalo omufere akozesa akawunti nga yeyita Maama Fiina wa TikTok manyi nalina kuzinali ku TikTok naye atukakasizza nga bw'ali naawe obudde buno just esimu gye mbadde njagala okumanya kale nakuddira muganda wange kye mbadde njagala okumanya sola bulungi kale sebo okay adanga nti okoze bulungi okwebuuza oyo Sb4 waddala oba alina mukikiri musajja wattu mukubidde wano nga mpuli ali mukikiri Sb4 abagambye abafere bangi nnyo tuyinza kubeera ngo bamalayo oba kitegeera bakola mu nkolefa bagezaako kubakwata omu ku omunene like abaatuka nabo ne babalemerera ne babavaako so kyekyo osimatuse omufere
nabusedda kale omuntu ayimbira eggwanga abantu abasukka mu 5 omuntu omutasobola kungatta mutwe naye abadde akutwalaganyiza atuuse mu mbeera nga oli mu suspense ng'olinga ng'ayagala okukkiriza. Mbadde sisobola kukkiriza era singa sikufunye mbadde sisobola kukkiriza. Oba nze mbakugamba nti yeye obadde ogenda kugezima kati mbadde ngenze kukiyitira mu mikono gyo kituukewo. Omukazi engeri gyekazizaamu nti alina Sb4 nange kinsusseeko naye nga naye kankubira Sb4 nkakase. Kale embeera eyo naye nga bannange abayimbi tubeere beegendereza n'abantu abalala bannayuganda abantu bonna kino kyenzudde kuba mu kaseera akatono mbadde nfuuse omudongo ennyo egamba atalina na kintu kyasobola kwetengerera naye neyanziza nnyo munnaye okubanga nkubidde omulanga n'ojjira mu budde ate ne Sb4 kyokoze muganda wange kyamaanyi nnyo okusobola okutubuusa mu kaseera kano. Kale nze Sonko Muhammad nyongera okujjukiza ba Betty's Touch and Beauty Studio basangibwe Buloba ku nsonga y'okuba makeup w'omulembe kustylinga nviiri kutimba ku mukolo ebifanaganako ng'ebyo naagala oyiga makeup kati Betty's Touch and Beauty Studio basangibwa e Buloba awo enamba ejolaba ku quiz back ku byola bifaananyi bya makeup ye namba ya Betty. Akoma mu ggwanga lyaffe ya Uganda neekwata tutambule ffenna okuva ku kisaawe Entebbe paka ew'omu waka ku mulyango tukikolanga bulijjo mu kiraba whether privately oba okukikola ngoyagadde abantu banyumize ku mboozi obagirabe ng'olaga face oba ng'otwadde eddoboozi lyokka. Suplex gym abasangibwe bweyogerere kirinnya Kavule bw'oba ng'oyambukeko beegende Bukasa kalina gy'osooka okusanga kuli Suplex gym. Nze Sonko Muhammad nkoze ne Angel Maria na kukamera program tugikoze budde bwa kiro naye tubadde tulina okugikola okutaasa omuntu omu okumubbako akasente ko ekirala ki zino ekirala omukisa guno nga we mbadde ngudde mu mbi era omulanga ngukuba eri maama oyo kimanyi kati alabye obulumi mwempita nekyembadde ntuuseeko ku lulwe baba akyalinayo ka chance akasobola okumumiitinga oba obadde kamiitinga Sb4 mbeeko bye mubuulira kuba ndi muyimbi mulungi Sonko okimanyi naye neetaagamu ka sapooti ko ge mazima endongo yo ngikuba. Kale eddoboozi tuuse direct bulungi nnyo kulwa Katonda n'ensi yange nze Sonko Muhammad musule bulungi. Mune Uganda tukwaniriza okuva ebweru era nga tuli beeteefuteefu okutambuza. Tulina obumanyirivu mu kuvuga ate era ku miwendo egisaanidde. Kati nno gwe yeetaaza okupikinga ku kisaawe okutuusa ewaka ewuwo tweyune ate era naawe ateekateeka okugenda ebweru twekwate tukutambuze okuviira ddala ewaka paka ku kisaawe. Kati nno mwanattu toddamu kumenyekana migugu ng'entambula weeri tukubire ku ssimu noti 7 noti 6 94 729 oba noti 78 29 52 155.